Nkwanirizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza webale kwekumira ku mayengo gano aga UG Updates TV. Ebigenda mu maaso mu Kawempe North buli muntu abiraba. Era bino kano akaseera ke twandiwoozezza nti buli mukulembeze kuva mu bitebe ministries ez'enjawulo yandiviiriddeyo n'ayogera ku nsonga ezigenda mu maaso, okwogera ku instability egenda mu maaso mu ggwanga. Ng'eggwanga mu kaseera kano teritebenkedde mirembe. Naye kyewuunyisa ate abakulembeze be bamu abandikumyekumye eggwanga bavaayo n'okuwagira ebikolwa nga bino bigende mu maaso era nga bo abasinga bibanyumira. Oli ku UG Updates TV kosinza oba ng'otuwuliza bale kwekumira ku mayengo gano. Nagambye gwe agala otweyongako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kubanga otwegattako ddala bulungi nnyo. Abali mu diaspora mbalamusizzaako nnyo mwebale kwekumira ku mayengo gano. Jeno Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Force, avuddeyo nate nayewuniikiriza eggwanga bw'apositinze ng'alaga nti Kabobi avuddeyo n'agamba Kabobi kalina okimanya nti tetujja kkakkiriza kufuga ku ggwanga lino. We shall never allow Kabobi to be a president of this country. Jeno Muhoozi Kainerugaba asinzidde ku mukutu gwe ogwa Twitter. Kitegeeza bino byonna ebikolwa ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda ssaako n'abawagizi ba National Unity Platform bipange era nga bitegekeddwa. Kitegeeza eno pulojekiti nnamba baagitegeka ng'erina kuba ng'ettattana na kusaanyaawo abawagizi ba Robert Kyagulanyi ssaako batiisatiisa oba intimidatinga okusobola okulaba nga balekerawo okuwagira Robert Kyagulanyi Ssentamuge omukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kubanga jjukira nti nno nominations zino zitekebwawo ekitongole ekya Electoral Commission okubeera nga giri fair, buli muntu okuvuganya era ekikozesa campaign buli muntu agenda amatize omulonzi we. Abalonzi bennyini abatuuze b'omu kitundu oba constituency basobole okuba nga beeronderayo oyo agenda okuba nga abatwala mu maaso n'okupresentinga constituency yaabwe. Ne kati poliisi bwe banga ebyenyigiddemu n'ebitongole ebikuuma ddembe ssaako ebyamagye ssaako na bino eby'obutujju, golowooza munnansi agenda sigala alaga nti nno alaba nti nno wano waliwo fairness ey'okugenda mu maaso n'okkuba akalulu. Kitegeeza ki? Bino ebibaddewo e Kawempe birangira ddala ekigenda okubeerawo mu mwaka gwa 2026 nti wajja kubeerawo bwenkanya mu kalulu. Nagambye nti luli COVID yabayamba okuba bikulagira ddala ebigenda okubeerawo. So kitegeeza nti nno abantu balina okwebeereramu ku bigenda mu maaso mu ggwanga Uganda naddala nga tusemberedde ebiseera eby'omwaka 2026 mugenda okuba nga mutujjira akalulu k'obukulembeze. Kitegeeza ki? Nti tewali kitongole na kimu kigenda kuactinga in fairness. Olw'ensonga nti nno n'ekitongole kya Electoral Commission kitunudde nga kiraba bino ebigenda mu maaso. Mwami Byabakama atunuulidde ddala nkalirizo ng'alaba bino ebikolwa bigenda mu maaso nga bikolwa ebitongole ebikuumaddembe kyokka nga tebirina buyinza wadde okusemberera campaigns zino. Ensonga ze beekwasa era olabira ddala nga teziriimu, wabula ate kyewuunyisizza ensi gavumenti bwe yavuddeyo ne yeegaana ekitongole kino ekya Jet Forces nti bo tebakimanyi ekigenda mu maaso n'okukola bino ebikolwa, okubaakuba abantu, okubamenya, okucunya abantu. Bagamba tebakimanyiiko. Kati twebuuza kino ekitongole kivudde waggwe omukwano gwange ali yampuliriza. Wano wenyina okuwera bannayuganda mwenna mwebeereremu mubeere nga musiza awamu mukolera wamu nga bukuyege okusobola okulaba nga mwetangira ekijja mu maaso. Kwegamba mubeere nga mwekumiriza nga mwekumaakuma mukolere wamu butali na kulekerera munne okusobola okulaba nga tuwangula ku ki ekigenda mu maaso gwe omukwano gwange ali yampuliriza. Bategeeza nti nno obadde ku UG Updates TV nga kwesinza obba ng'otuwuliza webale kwekumira ku mayengo gano. Gw'atannaaba kuba ng'otwegattako kirira wansi ojja kuba ng'osobola kirira wansi wala ekigambo subscribe kikonemu okonene mu kade ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo otwegattako omukwano gwange. Abali mu diaspora mbalamusizzaako nnyo, abali e Cato, Oman, USA, UK, South Africa, abali mu Asia ssaako nammwe abali ku muliraano e Kenya mbalamusizzaako nnyo kubanga nkimanyi temuva ku UG Updates TV. Mwebale bonna aba freedom fighters gye musinzira okuba nga muli okusobola nga mulwanira eddembe ly'eggwanga lyammwe. Mbagala nnyo, mweraba, tugenda kuba nga tukomawo.